Ebintu si birungi amawulire agaliwo kati bassebo ne bannyabo galaga nga mwana muwala Sophie Tebi embeera eyongedde okulabika nga emubijjirira. Ono nno omwami we amugambye akwatemu ebibye. Ensonga zivudde ku bwenzi. Nkubuuzaako gy'osinzidde, weebale nnyo, weebale ddala okuva n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi yonna gy'osinzidde. Nkugamba subscribinga, sharinga, commentinga, twongere okutuusaako ensonga ez'omuzinzi ze weetaaga okumanya mwana wa maama, mwana wa taata. Amawulire agaliwo kati ge twongera okulabika nga tukakasa oba nga tukolako okufeffetta okw'omuzinzi yonna gy'osinzidde, galaga ngambye mbu mwana muwala Sophie Tebi akola ne radio eya CBS. Bassebo ne bannyabo ono ayongedde okulabika nga afummuulwa omwami we wakati mu ngeri ey'obutakkaanya bwe bagenze okulabika nga bafuna. Kati okusinziira ku ffeffetta kwe twongedde okukola okuva mu nsonda ennekusifu oba b'osobola okuyita balirwana, bagezaako okunnyonnyola embeera bw'eri. Mwana muwala ono Sophie Tebi bwe yagenze mu maaso okulabika ng'afunamu obutakkaanya wakati n'omwami we, era bassebo ne bannyabo okukkakkana nga omwami we amugambye asibemu ebibye atambule amuviire. Ono kiraga wakati ku musajja we yagenze mu maaso okulabika ng'amutegeeza nga bwe yabadde afunyeemu olugendo oba gy'osobola okuyita safaari mu ngeri eyamanyika. Era wano mwana muwala Sophie Tebi olwategedde nti nno omwami we afunyeemu olugendogendo oba afunyeemu safaari, ate kwe kwereetera muganzi we omulala ow'ekyama, mwana wattu ajje mu maka bongere okulabika nga batta ekyama. Wakati musajja mukulu ono Ssemaka bwe yagenze mu maaso okulabika nga mbagirawo, agamba ku lugendo luno yagenze mu maaso okulabika nga oba oliawo alukyusa, era mu kukyusa olugendo luno ate bassebo ne bannyabo n'akomawo ewaka mu ttombi nga mwana muwala Sophie tategedde, n'agezaako okubakonkona, era wakati mu kubakonkona yabasanze bali wakati mu buliri nga bagezaako okutta ekyama. Mbagirawo bano olw'okubanga ababiri basinga omu, ono baamusinzizza amaanyi bwe batyo ne bamuyitira ab'ebyokwerinda. Musajja wattu ŋŋamba Ssemaka omwami w'amaka ne bamuyitira ab'ebyokwerinda ne bamuwalawala okutuuka mu kaduukulu ka poliisi, era n'alabika ng'asulayo mu poliisi. Bw'atyo musajja wattu ng'akomyewo ku makya yagenze mu maaso okulabika ng'ategeeza mukazi mukulu ono amuyamba akwatemu ebibyo amuviire aveewo mu maka. Ekintu oba oliawo ekyayongedde okuleeta akasambattuko ak'amaanyi. Kati bwe tujjidde ku mpewo nga tukyayongera okukola okufeffetta wakati, kubanga mwana muwala ono Sophie Tebi yalabiddwako wakati ng'akwatamu ebyangungu mu ngeri ey'okwekweka oba ey'okwebikkirira, okwewala zi kamera n'okwewala amawulire. Era bassebo ne bannyabo nsobolera ddala okutegeeza ensonga right now we twogera ku mbeera nga bw'eri bw'etyo bw'ekyali. Tukyayongera okukola okufeffetta ku kyo ekiddako kyo ekiriwo, kugamba kola ekintu kyemulabika ng'osubscribinga, osharinga, okomentinga, twongere okukolera okufeffetta okw'omuzinzi gy'osinzidde yonna mwana wa maama, mwana wa taata. Yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV.